buli omu amala googera byasanze kitegeera kati nze nkoma kugenda kuyimbira kabaka n'abalala sibamanyi abali mabega kitegeera kati omuntu mpozi nga babinjagaliza ebintu ng'ebyo katonda wabanga nakyo yakitegeka nti alijja tunaalaba naye nga sikiwulirangako simulabanga nako simanyi nako bategeeza bajja ekifaananyi tegeeza onoonya Winnie. Okay. Sinonya. I'm not searching, by the way. I'm single and not searching. I'm okay. I'm enjoying life. Really? Yeah. Winnie, gwomu ku bayimbi abasinga okunyumisa social media. Oteekayo ekifaananyi nefuna traffic. Oba kiva ku nyambalayo oba just oli blessed? I just have fans, like a lot of fans. They love what I do. They love me being me. Kitegeera kubanga nze muntu akola ekinsanyusa sikopambwa ate njagala kubeera nga gundi oba society egamba olina kubeera bwoti. I just be me. Kitegeera. That's why I inspire so many people. That's why they come follow me. Ali mu jangu oluyimba olwo. Oh, first of all, I love Django. It's a very like when we about olusula mlavu neoba ya ngowete ndambu kwetoinayo kofera sawa izo mlowooza ko owuliranga ya oluyimba lukusika like to someone you feel kitegeera. So it's a lovely song. It's an emotional song. Nze kenyini nalimba mu studio ngampulira ya at the moment I was in love. I was singing for someone, you know, I will be in love with in the future. Kitegeera. Are you regretting okubeera star nga tosobola gwa mukwano? Okubeera star kinenge kikulemeseza ogwa mukwano? Tekinemesangako kubanga era ngugwamu. Kitegeera. Tosobola kwewala. You can't avoid falling in love. You just fall. Like ngera owulira it's falling in love. Yeah, so singa gambu sigwa mukwano nange nabe feeling nga sobola. So what's the idea? Like I meet people. I meet people, nemufuna omuntu wange nemufiiringa, which is okay. But you know, it's falling in love. But right omala ne unositukayo. Twagala nnyo music wo Winnie, oyina talent, oli mature mu lyrical content wo. But era waliwo abantu bosanga nga commenting n'agamba Winnie ayina talent naye ayina empisembi. Munaye kisinziira omuntu oyo lwaki agamba n'empisa embi. Tosoyinza gamba n'empisa embi nga tonzi kati nga nze naawe tumiitinze leero. Kati leero lw'olina okumanya oba n'empisa embi oba nedda. Kitegeera. Abantu abamu babeera eyo takumiitingangako akutenda empisa embi. It doesn't make sense to me. Nze bw'ojja ku page yange with negativity kati nakoowa. Kitegeera. Tokyambulingira ku page yange. Like Bwonvuma, kati for example, they come to my page calling me a home, mama ni malaya. Kati wemba ndi malaya kitegeeza nawe mama o malaya. Kitegeera. Kati bw'obanga toyagala kuvuma mama o. Kati nange ndi mama. Kitegeera, I'm someone's mother. Kitegeera. So nange nkigamba nga if you disrespect me, nange nkuwa level gye weetaaga. I take you to where you've come from. Kitegeera. I don't force people to come follow me. I don't force people to listen to my music. My music gets to people, like it speaks to people. Omuntu aba fan nawuliranga awulira omuziki gwo gumukolera. Kitegeera. That means I don't force fans on myself. Kitegeera. Omuntu agenda okujja ku page yange ng'oli fan. Ne obanga owandiikako bivuma byerere, you are fan. You've woken up to check on my page. You are fan. So, kisinziira omuntu lwaki agambira empisa embi. Winnie, what the arrangements for a concert this year? Kuba tulaba wasoka no Limba ne Keko ne this girl Rachel Ray no malate no leta oluyimba ne Jangu no leta luno kwate simu ate omwaka guli kyotakola nti wakola nyimba nyingi. Are you planning okukola concert before this quarantine saga? I was planning to, but unfortunately feeling ebyo no ne same economy no kusooka okuddamu netereera okutegeera. You know, because everyone go involving in a concert, yet other sent. I had to call her. So I'll have to push. I don't know about past the year or Ssimanyiirwa, but I'll have to push somehow. It's Sembayo. Chicho single kola mu mbeera eza quarantine wakeeyo ennaku zino tolina nnyo byakola. Sobola otubulirako ky'obaako. Osobola okuyambako mu fumbiro n'enfumba. To lose exercise because I love to
maintain my body shape. I also clean around. Bingi wesanga okwataganya na kino. Yeah. Bingi. Kikyotandikirako nga tuli mu quarantine? Kyentandikirako? So kagenda mu salon. Wetereza, kati lwala lwamenyese, ebintu ng'ebyo bituuse ku bantu bangi. Yeah, so nsooka kwetereza ndyoke ntunuulire ndyoke nzire eri bafaanyi. N'akaviiri ndokakolako. Sikaga nsooka kwetereza. Yeah, n'ebirala ne biddako. In your own words, abantu abali ku live wire by'obagamba? Abantu ba live wire bambi ebintu ebisinga batuwaayiriza. Ekyo nja kibagamba bajubisa nnyo naye temukitwala nnyo temumala gakkiriza buli kimu okujjako nga nze akyeyogeredde wano microphone. Yeah, nga mwebale okuwagira omuziki gwange. Bambi, thank you so much. I love you so much. Mbasuubiza ekyo mbasuubiza concert Bambi as soon as this whole thing is over. Yeah, I really like, I miss stage. Ab'emikolo missing okuyimbira abagole. I miss you guys so much, and keep safe, keep staying home, sanitize. Byonna ebibaga byemuwulira bibabagamba ebiragiro obikole Bambi. Yeah, weewale emiggo, tubeereko ne family members. Ekitta akatalekeka wafuna maid sobola kugula maid badde manyi wabeetamu okuva kwolikira ku nsamba wali kyakola waliwo era wobeetaagira naye nga emirimu ngisobola naye waliwo wembeetaagira nakirane newunya bannaye kino ekiseera kyobumanya kyekitukoze buli omu amala googera byasanze kitegeera kati nze nkoma kugenda kuyimbira kabaka n'abalala sibamanyi abali mabega kitegeera kati omuntu mpozi nga babinjagaliza ebintu ng'ebyo katonda wabanga nakyo yakitegeka nti alijja tunaalaba naye nga sikiwulirangako simulabanga nako simanyi nako bategeeza bajja ekifaananyi tegeeza onoonya Winnie? Okay. Sinoonya. I'm not searching, by the way. I'm single and not searching. I'm okay. I'm enjoying life. Really? Yeah. Winnie, gwomu ku bayimbi abasinga okunyumisa social media oteekayo ekifaananyi nefuna traffic oba kiva kunyambalayo oba just oli blessed? I just have fans, like a lot of fans. They love what I do. They love me being me. Kitegeera kubanga nze muntu akola ekinsanyusa sikopambwa ate njagala kubeera nga gundi oba society egamba olina kubeera bwoti. I just be me. Kitegeera. That's why I inspire so many people. That's why they come to follow me. Ali mu jangu oluyimba olwo. Oh, first of all, I love Jango. It's a very, like, when we about Olusula Mlab, Neoba, Waiting, Dambu, Betoina, Fera, Saways, Omlo, Zako, Diranga, Wimba, Lupusika, like to someone you feel. Stegera. So it's a lovely song. It's an emotional song. In a Rimba studio, and put it at the moment I was in love, I was singing for someone. I will be in love with in the future. Are you regretting okubeera star nga tosobola gwa mukwano? Okubeera star kinenge kikulemeseza ogwa mukwano? Tekinemesangako kubanga era mukwamu. Kitegeera. Tosobola kwewala. You can't avoid falling in love. You just fall. Like ngera owulira, it's falling in love. Yeah, so since agamba sigwa mukwano nange nabe feeling kuba sobola. What's the idea? Like I meet people. I meet people, nemfuna omuntu wange nemufeelinga, which is okay. But it's falling in love. But right omala neunositukayo. Twagala nnyo music wo Winnie, oyina talent, oli mature mu lyrical content wo. But era waliwo abantu bosanga nga commenting n'agamba Winnie alina talent naye alina empisa embi. Kisinziira omuntu oyo lwaki agamba nina empisa embi. Tosoyinza agamba nina empisa embi nga tonzi kati nga nze naawe tumiitinze leero. Kati leero lw'olina okumanya oba nina empisa embi oba nedda. Kitegeera. Abantu abamu babeera eyo takumiitingangako akutenda empisa embi. It doesn't make sense to me.
nze bw'ojja ku page yange with negativity kati nakoowa kitegeera tokyambulingira ku page yange like Bwonvuma kati for example they come to my page calling me a home busmam ni malaya kati wemba ndi malaya kitegeeza nawe maama wo malaya kitegeera kati bw'obanga toyagala kuvuma maama wo kati nange ndi maama kitegeera I'm someone's mother kitegeera so nange nkigamba nga if you disrespect me nange nkuwa level gye weetaaga I take you to where you've come from kitegeera I don't force people to come follow me I don't force people to listen to my music. My music gets to people, like it speaks to people. Omuntu aba fan nawuliranga awulira omuziki gwo gumukolera kitegeera that means I don't force fans on myself kitegeera omuntu agenda okujja ku page yange ng'oli fan ne obanga owandiikako bivuma byerere you are fan you've woken up to check on my page you are fan so kisinziira omuntu lwaki agandira empisembi Winnie wadde ne arrangements tukola concert this year kuba tulaba wasooka n'okulimba ne Keko ne ani this girl Rachel nomala ate n'oleeta oluyimba ne Jangu n'oleeta luno kwata essimu ate omwaka guli kyotaakola nti wakola nnyimba nnyingi wabadde planning okukola concert before this quarantine saga I was planning to but unfortunately biringa ebyonooneseemu economy erina okusooka okuddamu neetereera kitegeera you know because everyone go involving in a concert yet sent to kola so I'll have to push I don't know about past the year or Ssimanyiirwa but I'll have to push somehow it's sembayo kiki osinga okukola mu mbeera eza quarantine wakeeyo ennaku zino tolina nnyo byakola sobola otubulirako kyobaako nsobola okuyambako mu fumbiro n'enfumba Nkola exercise because I love to maintain my body shape. I also clean around. Bingi wesanga okwataganya na kino yeah bingi kiki otandikirako nga tuvudde mu quarantine kyentandikirako so kagenda mu salon wetereza kati lwala lwamenyese bintu ng'ebyo bituuse ku bantu bangi yeah so nsoka kwetereza ndyoke ntunuulire ndyoke nzire ebibafanya kitegeera n'akaviiri ndokakolako kikaga nsoka kwetereza yeah n'ebirala ne biddako in your own words abantu abali ku live wire byobagamba abantu ba live wire bambi ebintu ebisinga batuwaayiriza ekyo nja kibagamba bajubisa nnyo naye temukitwala nnyo temumala gakkiriza buli kimu okujjako nga nze akyeyogeredde wano microphone yeah nga mwebale okuwagira omuziki gwange bambi thank you so much I love you so much mbasuubiza ekyekira mbasuubiza concert bambi as soon as this whole thing is over yeah I really like I miss stage ab'emikolo misinga okuyimbira abagole I miss you guys so much and keep safe keep staying home sanitize byonna ebibaga byemuwulira byebabagamba ebiragiro okukole bambi wewala emiggo tubeereko ne family members ekitta akatalekeka wafuna maid sobola kulula maid badde manyi wabeetamu okuva kwolikira ku nsango wali kyakola waliwo era wobeetaagira naye nga emirimu ngisobola naye waliwo wembeetaagira banaye nakirane neewunya banaye kino ekiseera kyomanya kyekitukoze buli omu